Hamisi Kigundu ye yavaako amataba agaleeta obuzibu buno. Billion report yino billion 23 arcades mwende zali affected n'okutuusa olwaleero billion 23 arcades mwenda abafiirwa 450 n'okutuusa olwaleero tebasasulwanga n'okutuusa olwaleero anayagala kopi eno gifuna neyo page eraga summary. Tugamba ku mulundi guno nga bwe tubanja gavumenti okusasula sente zino kuba Mwami Museveni yeyama nti obumbi 23 bagenda busasula. Tubanja basasula abasuubuzi naye nga bwe tubanja babasasule ku mulundi guno olw'okumalawo embeera ya impunity obwa nantagambwako Hamisi Kigundu yabasasula ng'omuntu zireme kuba sente za wa musolo zina Hamisi Kigundu yabazisasula. Toyinza kukola fujjo lifaanana bwe lityo n'ogenda ng'okimba. Mukyala Nabbanja yagenda waawo ku mulundi guli enjegalo yagwawo n'agamba kati Hamisi Kigundu bamulagidde simanya emyala agigaziye simanya akyuse bino amazi ne bagamba gagenda kuggwawo kati amataba kati yamaliriza n'ensimbi yatandise dde okunoga asolooza renti amataba era gakyeyongera bweyongezi ekitegeeza nti buli nkuba lweneetonya omusuubuzi agenda kubonaabonaawo. Tetuyinza kubeera mu mbeera yasengavudde mu ngazeemu tulina ogiteekako ekkomo. Tetujja kugiteekako kkomo okuggyako ng'obwamawole bwa Hamisi Kigundu tubulwanyisiza. Atutte ekisaawe atutte omwala atutte ekisaawe Nakivubo stadium atutte omwala Nakivubo ekazi 72 atutte Jugula kati alumbye owina amukubye ku ttaka agenda ku Nakivubo settlement nayo yamutandiseeko dde ekitundu abafe anamala kusaanikira Kampala yonna kilomita 194 square kilometers za Kampala ziri 194 tunagenda okukya Lumunga zonna ekyapa kiri mmanya ga Hamisi Kigundu. Tutuyinza kukkiriza mbeera eyo oba wendi wano oba siriiwo nsigadde ndi stakeholder mu kibuga era olutalo lukyako yalukyagenda mu maaso. Ayinza okulowooza nti kaakati manyi muhoozi yagambye lukwago tukuwonya ekinene kyawanga kati chapter mpya kyofa togabye na celebrating namyalo na celebrating balamu na celebrating Hamisi Kigundu na celebrating Bosco Muwonge na celebrating waliwo n'abaali ente 10 musaaga oba ino office njirimu oba sigirimu nze ndi stakeholder mukulu mu kibuga Kampala. So Hamisi Kigundu tugamba nti ayina okusasula era kweno wengambira nga nsaba n'obwetoowaze sali yagadde bampalalire ninjagala kusaba n'obwetoowaze muganda wange muto wange Right Honorable Leader of Opposition Joel Senyonyi kisooka teeka speaker Anita Amongo kunninga ne banne bafulumya alipoota y'akakiiko ka Kimosho akatwala ensonga za Hamisi Kigundu n'omwala gwe Nakivubo ne gasijja ku Kosase ne bagamba bagenda zinoonyereza ku bafulumya alipoota n'okutuusa olwaleero bagituulidde baganya ogifulumya. Nkusaba ogwo omulimu ogukole Honorable Leader of Opposition. Ekyokubiri yita amajeego mu kibuga Kampala ba member ba parliament 10 bonna balingiza bulingiza bati kyekiri awo kyekiri mu Owino kyekiri e Nakivubo kyekiri ludda bonna kusaba bayite tutuule kale obanze siriiyo naye batuule bafuneko solution ku nsonga eno. Oli ajja kubuuza nti bwe banayogera kyene kibawo sigamba nti boogere bwogezi wabeerewo action. In fact ye n'okwogera bakube wakiri ku nduulu nti omubbi wuuno wakiri omuntu alabikireko mu naye kati bwe babikirako mu kamera bagamba Hamisi Kigundu yali badde ndowooza akyusaamu bw'ati si byakuwa magezi saali yagadde ba MP kufuuka ba advisor ba Hamisi Kigundu. Oli mumenyi w'amateeka tulina kumwaŋŋanga bwaŋŋanzi toyinza kuwa mubbi magezi.
nti sente bali ku ddembe kale bw'oba omenya tomenya kiro simanya bw'oba omenya tomenya mali aba ne bagibba tumuwa magezi kumwaŋŋanga nti omwala simanya gukyusa embwe ng'agubbye bubbi. Njagala obategeeza ebintu bya sente bali ku ddembe tuve mu kunoonyereza. Kyogamba waliwo atamanyi ne bw'obuuza mwana ayonka ng'asobola okutegeera ekigenda maaso mu Kampala amanyi nti Hamisi Kigundu ye yamenya akatali ka sente bali ku ddembe. Nkaluubirirwa n'okubagamba kuba nammwe era olunagira mutinga mugahawa kati tukitaddeyo tuti n'abazze okumenya abavubuka agakawula agamenye gabadde mu butishaati bwa hams ham bwabadde mu reflector bwa ham. Yani ayinza okuwaita ntala nakkirirawo ku territory Hamisi gye yasalako nga yiye nga siye. Bakitandwe baali bazze ku mwalawo yabatwala misinde abo bagundi ne muganda we awo yalinawo ploti oyo Kirumira oba amuyita anko ne Kirumira yalinawo ploti Kitandwe yalinawo ploti simanya baani bonna yabagoba ne deputy speaker yalinawo ploti tayebwa emisinde. Hamisi nazimba empire ye Nakivu stadium yiye omwala gugwe sente bali ku ddembe kati amutwala abeere uwe atwale Nakivu settlement ng'essomero atwale Nakivu bbulu awo na container village mulinde mwerinde mugenda. So olita kulimba nti tebamanyi nti Hamisi Kigundu ekigambo ekiriwo kaakati bangi waliwo ne bakulimbizi mutwale kamera ngo oyo MP mu Kampala omuteekemu omugamba oyogera ki ku nsonga za Hamisi reka nga kansala n'omugamba yogera ku Hamisi Kigundu ndeka. Hamisi kye yeekoze mu kibuga Kampala kye yeekoze wano mu Kalulu leero tumulowooza nti acelebratinga bucelebratinzi nti tamanyi kyaliko akimanyi. Muhoozi yabagamba nti oyo Lukwago tumumaliriza twalekadde ekibuga kivunde nga tukirekedde mikono gya Lukwago naye kaakati chapter yakyuse ngakulaga nti cartels ba mafia beddiza obuyinza. Gundi kyakugamba kakati ba mafia beekola ekigenyi kyovulaba nti KCCA yeyinza okugamba nti sente bali ku ddembe tunoonyereza amagye gabadde wali police eri wali abayaye babakuuma buli omu omuyaye n'agwa ku likyatwala ekiyumba kye ekyagundi ekyakivumbi ekyo ekya produce agudde ku nsawo y'ebijanjaalo n'agenda agudde ku nsawo y'akawunga akasawo y'eki ne bagabana bugabanyi. Police erina kye yagambye nti ababibbye be bano ye bakubuuliddeko bagambye nti bakuteyo abantu basatu balikoteyo abo ekifeesi bya nnumba paka wano kyogaa tebabamanyi ebyo ebikubi by'emigga ebiri awo byonna bye bazze bapangisa wano ne wali. Hamisi Kigundu awo yateekawo ne polling station box zajjulanga bweziti n'abagamba nsangemu akalulu ka Lukwago nja kunoonya ani yakataddemu. Hamisi Kigundu kye bagamba awo wansi tikasangamu akalulu awo wonna Gwanda luddawa na buli wamu yeekolanga ekigenyi kaakati yeewulira eryanyi nti amaze otufufugaza. Kyevula nsaba muganda wange Honorable Ssenyonyi yitaba MP bo baba MP baffe ensonga tutuule tulabe bwe zaŋŋangibwa ate mu mutima mulungi njagala kitwalibwe mu mutima mulungi saagala mu kitwale nti kino ki kubanga ffenna bwe tubeera mu public office batusaba ekyokukola. Nange nsaba leader of opposition tulage ku mbeera eyo ey'okuyita ba MPs bonna gye bali 10 tulabe nti batuddeko wano nange mumpite yonna gye naaba mutudde nja kujja tusalire wamu amagezi twaŋŋange eno embeera yakulwanyisa embeera wetuuse yakulwanyisa nga tuli wamu.